Ebya Faridah Nakazibwe ne Bruno ke birabikanga biterede songa teye mwana mulenzi epas akiguddeko ankale nkwaniriza ko nyo gwena mukwano atulaba natuliriza oli kuvika exclusive. Yes, akansoka nkisabe video no jimpeleka like asobola kubera ngo toboli atutandikirawo nkujjukiza tutekebwamu ensimbi biva organic natural and healthy product bakusangibwa access building Rubaga Road genda bakujjanja biseddagala ly'obutonde abuli kimu kiberenga kitambula abulungi songa Hajati Kalodo anayakugamba musomi wa dua agenda kuba kulombera dua ye ensonga muguno mwaka tokkiriza bizibu kufumbaгаtirako genda omukoba mu contacting ku number esimu ajolaba mu kitabe ekiri mu Quran okuli Hajati Kalodo musomi w'edua esembyayo 067 nkale video jimpeleka like tutandikirewo munange hamwana mulenzi eipas akosako Bruno ke n'omukyala Faridah Nakazibwe babadde nga bali mu bayita gym yababadde bagenza okubeera nga bafuula emibiri gyabwe okubeera nga giri fit aje basisinkaniddeeyo kakati mwana mulenzi Bruno ke n'abeera nga agwinganako ne epas mumanyi bulungi nnyo ndoza wane Uganda basooka kugamba y'omu ku ba comedians abasinga newankubadde ye ayasalawo kutwala kyakuyimba comedy n'amuleka ebbali so epas nga mu kaseera k'okubeera nga bakajjuza akanyama kentegeeza mwana mulenzi Bruno ke yavuddeyo n'asaba Faridah Nakazibwe amuwe ku products z'aba sponsors baabwe era bwe kityo Bruno ke ye kennyini n'agikwata product eyo n'agiwa mwana mulenzi oba omuyimbi amanyiddwa nga epas mumanyi bulungi mu kwakitinga wano nno ye yabijjembu janseko n'atandika kubeera nga oboolyawo aseka kino nno banna ekigenze kikakasa nti Bruno ke ne Faridah Nakazibwe bandi baamuke ekibagatta nga kisuka ku kyokubeera ekyo ffe abasinga kye tulowooza ejjukira abasinga mubadde nga mwebuuza nti naye ddala kituufu Faridah Nakazibwe ne Bruno ke bali biki Faridah Nakazibwe ono nga tatulaga nga mwami so nga ate ne abalala mwebuuza Bruno ke nga tavangayo kubeera nga atulaga mwami naye nno munnange nkugamba tula mu katebe osirike ebisinga nja kuba mbikuwanga nti kati Bruno ke wetwogerera essaawa zino batandise okubeera nga bamulaba ne Faridah Nakazibwe everywhere era nga bapepeya abombi ekyo kyenyinza okubeera nga nkugamba sofa kye twakafuna so nga ate ne Faridah Nakazibwe bagamba nti okusinziira ku mawulire ge tufuna okuva mu nsonda ez'enjawulo agalaga nti ye ne Bruno ke oboolyawo olugendo balina bwe balutuusizza olw'okubeera nga bakwatagana wabula bano ababiri bombi ate bavaayo mu lwatu kubeera nga bakyogerako ku kikakasa nsi nti ddala oboolyawo bandibanga beerinamukko bakikayita batya akalulwe akanugu oba akantu anyway tugende ndoza n'akalutalo bano ababiri tebavangayo ku kikakasa mu lujjudde nti babonga bo beerinamuko akantu wabula ebikolwa byabwe abireka bulesinseeno Uganda kubeera nga eri ever confused lwaki ngamba nti bagireeta nga always eri confused awo wetegereza social media platforms za omukyalo ono Faridah Nakazibwe nomala ate newetegereza ne social media platforms za Bruno ke ogenda kwekanga nga biringa ng'ebigatta tebigatta naye ate oluvannyuma n'olabanga ebikola bitya ebigatta kale ebisinga ku ebyo nkugamba ngenda kuba mbikutuusaako gwe kyolina okukola kubeera ng'osubscribinga kukwata mu kadde kajja mu personalize kateekamu olwo ebisigadde tukugamba nti bitulekere kambalekere akatambi kano mwekennyini mugende maaso n'okubeera nga mukeerabirako mbasibudde Kakaga, gendo osibiridde entanda gendo nabe weesige n'ebizigo tomanyi mpaka byakabbulu kabuka abakyala naawe kolika byakabbulu tomanyi nabe weesige n'ebizigo saagala ogambe nti sikufaako akantu akitokalaga okalabye totya kunaaba tojja kuggwerera